Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kubiti ya media Beyond the newsroom omukutu semakuto okukutusako ensonga z'essemasonga nsedde ya kuweereza era okubeera nga akutuusaako byonna ebiba bitambula mu ggwanga lya Uganda era bigenda mu maaso. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera ennungi mu bitundu by'omubwambuka oba by'ebuvanjuba eyo gyali mu bitundu by'omumambuka gyali ate yasaliddwako biki ebiriwo byonna mbikuleetedde olutalo luno mu kkooti lunyiitiridde Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Lunyiitiridde Alex Waiswa Mufumbiro kata gw'omusirikale mu Malaka mbeera ki etuusiza embeera okubanga ate munnange etuuka ku Nnyoge ngenda musetuuka ku Nnyoge banywanyi bye bino byonna byensobodde okukuŋŋaanyiriza ku kadde nga kano Joyce Nyonyi Besekezi beezoobye mu kkooti mbeera ki byonna mbikuleetedde nzedde niya kuweereza tuli ku mukutu gwa Beyond the newsroom wano no wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpire like bw'ekyaleka ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulesa kinoomu ali eyasobola okubeera nga agifuna ate kwoteka ne bannaffe mwenna benneebaza bali ebweru w'eggwanga abatulaba era nga mutugoberera kimukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala era kya muwendo kwoteka bannaffe abali waneeno ewaka e Uganda mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera era ekyo kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala nzedde ni BTN Media Beyond the newsroom. Njagala nzikirize tutandikireko mu kkooti wano olunaku olwaleero olabe embeera nga bwe badde. Alex Waiswa Mufumbira avudde mu mbeera n'atabukirawo omusirikale makomera mbeera ki yereeseewo bino wano nno n'omulamuzi tamutalizza abategeezezza nti balekeraawo okubeera nga ate munnange beeyisanga abatali bayivu mu ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Njagala nkuwa akatambi kano weewulirireko. Omusirikale alina emmundu yakuba omuntu oluyi n'amugirayo n'emmundu ne bamuta naye ffe abatalina musango bemumanyi nti byabufuzi lwaki muteekateeka okulonda nga mumanyi nti bino tebigenda kola. You will not be intimidated. You will not be intimidated at all. You should stop that process. What you want from us, we give it to you. Tell us what you want from Doreen, we give it to you. Tell us what you want from Alex, we give it to you. What problem has ever emptied done to anyone here? We come here every day, every time. Kkooti ekabalagala nkugambye mubadde mukulya n'okukomba essowaani Alex Waiswa Mufumbiro bw'atabukidde omulamuzi n'abategeeza nti bwe muba temulina kyakukola lwaki muba mutuleeta wano eno entakera buli lunaku abatukuza emisanga batemudde abantu abalidde ensimbi y'omwewomusolo bonna be bakwatidde mu bino n'ebiri mubatadde kw'oteeka n'abasirikale be tulabye nga bakuba abantu ba bulijjo mu lwatu mu kamera ne mubata kyokka ffe abatalina musango bemanyi nti ensonga za byabufuzi mutusiba ne muganda n'okutuwa bbeiro nga mumenya amateeka n'agamba nti bino byonna lwaki mutegekawo okulonda nga bakimanyi nti temwagala kubeera nga muvuganyizibwa ebyo bigambo bya Alex Waiswa Mufumbire byadde mu kkooti olunaku olwaleero wali eri munnange kabalagala embeera tebadde nnungi yadde akamu n'akeddagala era ebintu bwe bityo bwe bisobodde okubeera nga munywanyi bitambula kyokka n'ebyo bibadde biri bwe biti
ng'eyiwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye embeera nga si nnungi yadde akamu n'akeddagala era ono nno bamubulokinze ne bamulemesa okubeera ng'atuuka kuwawa abadde alina okuba campaign olunaku olwaleero mu bitundu bya Amuru. Njagala kuwa ku butambi buno obw'enjawulo naye kankuwe katambi kaleeno osooka olaba embeera eno we yatandikidde ku makya nga bayimbudde imbu abagambibwa okuba nti bano babadde basibe ba prison be bakutte ne bambaza uniform za NRM imbu ne baleetebwa era nga bw'olaba nti badde bakuuma abasirikale ba prison nga kuno nno kw'otadde n'abasirikale ba poliisi abagenda mu maaso n'okubeera nga bakuuma abantu abakola effujjo ku bannakibiina kya National Unity Platform. Poliisi kyezze okukola kubadde ku blockinga Kyagulanyi ne mulemesa okubeera nga campaigning olunaku olwaleero. Weerabire katambi ako. Kirimu ssemateeka era tekimenya mateeka mu nti yenna kwesimbawo kyokka ate era amateeka agafuka akakiiko k'ebyokulonda bwe katyo kawa ebbeetu candidate yenna aba yeesimbyewo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga okutalaaga eggwanga ddamba as long as abategeezezza akakiiko k'ebyokulonda kuwa waagenda okuyita ne waagenda okutambulira. Njagala okutegeeza nti wano we twogerera olunaku olwaleero aba NRM basazeeko Bobi Wine bino nno byaliwo ko twabiraba eri zitirwa right tula gye bakwata emiggo ne bakuba n'obakuwa poliisi ng'ekuuma bakuume n'ebikolwa biringa bwe biti Simon byabakama mujenyi tasula vaayo kubeera ng'abyogerako yadde obivumirira wabula ate munnange n'ategeeza nti abakubiddwa bagende bawaabe n'owulira statement bwezityo. Olunaku olwaleero kino kyekikoleddwa era Kyagulanyi bamubrokins ne bamulemesa okuba nga agenda okampaininga gy'abadde mu Nile North we byatandikidde ku makya. Njagala nkuwe katambi kano owulire Bobi Wine. When you stand and you are innocent, when you stand and you're only holding a national flag, when you stand and you know that you're standing on the right side, I can tell you we shall get through this. Because they also feel it, they also know it. Now Museveni and these people, they are scared because they know the people of Uganda have opened their eyes. For a long time they were dividing us according to tribe. Okay? They were dividing us according to tribe and according to religion and according to class. But that is all over. Now we know that Uganda is standing together. Now we know where the problem is. The problem is not each other. The problem was never the past government. Now you know Museveni came fighting Obote, but now you know Obote was right, Museveni is wrong. Museveni came fighting Amin, but all the roads that we drive on were built by Amin. All the hospitals that we enjoy today, they were built by Milton Obote. All the schools built by Milton Obote. But today, Museveni has been in power for 40 years and he has not done anything apart from looting our nation. And now he's very scared. He does not want our generation to connect. But be sure his time is over. Look at us. Look at us. Nti kyewuunyisa okuba ng'enguudo ezimu ku ezo ze tutambulirako zaazimbibwa Amin. Era kyewuunyisa okuba nga amalwaliro gye tuddukira nga gamulago gonna gazimbibwa Amin Obote. Bw'otunuulira agamu ku masomero ge twegombesera okutuuka olwaleero gazimbibwa ku bulembe gw'Obote. Museveni ku myaka 40 asenze kulowooza ku ekyo kikyayinza okukola okweremeza mu buyinza okusinga okukolera bannansi. Byonna bibadde bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu lunaku olwaleero. Era ono nno takomyewo wabula yongeredde ddala okubeera nga akunga bannayuganda okuba nga bayimusa eddoboozi lyabwe n'okwerwanako nga bannansi. Njagala otunulira akatambi kano olabe abasajja engeri gye ba brokins Kyagulanyi.
world knows what's going on. That man is non-violent, is peacefully, but we don't know what's going on exactly. Militarily in the bush, you see. Military is all over the bush. Our police is here, wakati mukubo, wakati in the road or in the middle of road. The police is here trying to block everyone. So that's what's going. I don't know whether this is what Bobi Wine was talking about. Oh, let's assume his strategy is now working well of exposing this regime. Every sector of a government is now exposed to an extent. Even the army can intervene into or in such acts. Yet army, it's one of the organs, or it's one of the units whom we know that their profession. Wow, what a shame. Olunaku olwaleero police eblockize Robert Kyagulanyi Center mwera takubye campaign ne bamusibira without giving him any reason. Naye ne bakola ekyo bo kye basazeewo okukola. Anyway, bwe bityo bwe bibadde olwaleero. Naye nno yo mu kkooti nga nkuzzaako mu kkooti Olusennyonyi Besekezi tuno kambikuwe wuliriza. Has taken note of the absence of N9. When we were last in court, it was the instruction of court that N9 be evacuated and taken to hospital because she was gravely indisposed. And at the time, court instructed prisons, because prisons said they have adequate capacity to take good care of her health, something which we were not comfortable with, but prison said they can handle whatever ailment it is. And so court instructed that they give a status report at the next court appearance. Lopu Olusennyonyi Besekezi omu ku balooya b'abantu bano eno ng'era yakulembeddemu oba yawumya omutwe mu nsonga eno ayogera era abuulira omulamuzi ku mbeera jjukira nti banne basooka okubeera nga babuzaabuzibwa okubeera nga babagamba nti omulamuzi alina okukola ku nsonga zammwe ate ono yagenze mu lumulano bwebiti kwegamba nga guluba abadde mu bintu bino abadde muwanvu. Kaakati akyayogera ku bulamu bwa Sauda Madada n'engeri gy'atwalibwamu ekyazulibwa nti Sauda Madada alina engeri yatulugunyisiddwamu etali nnungi. Bino byonna balabye ng'omulamuzi tabiriiko. Kaakati nno bavudde mu mbeera bo abasibe. Sooka otunuulira akatambi kano. Bano nno batabukidde omukyala SP ASP Ankunda eyatokyalinga oba gwe balumiriza okubanga embu yatulugunya Sauda Madada okutuuka mu mbeera bweti. Labayo akatambi. Wrong is wrong. Ankunda, we are disappointed in you. You would have respected somebody else. We are very disappointed in you. We are very disappointed
Kooti eguddemu nabe ankunda abamulumiriza bagamba akunda nedda ekyabazi bamatufu we are disappointed in you otumazeemu amaanyi nkinyonyola ntya ku bikolwa byo si gwe tubadde tusuubira okukola ebyo olimba ne tubajjukiza nti ofiisi olimu mbeera ekaseera buziseera enkya ogenda givaamu naye ogenda kubaawo walugendo ki lwolekedde abaana bo teyandibadde ggwe okubanga okola bino ne bino wolereza wano. I'm very disappointed. This country will change. You are too young to be used. That was wrong. You are too young. You are given order to refuse the parents. It's very wrong. It's very wrong. Very wrong. Very wrong. Yes, you give it for everything. Why would you tell me why did you go to them evacuate her? That was wrong. Not in the town. It's not a laughing matter. It's not a laughing matter. It is hell. We are very disappointed in you. Speak wrong. Speak, honorable, speak. That is very wrong. Speak out. It will happen. That is wrong. It will happen. We are all Ugandans. You speak, brother. All our parents have been civil servants. And guys, it will happen to you. You are still very young. Temusobola kugamba nti omuntu nga mulwadde temusobola kumuwa kitiibwa omuntu omulwadde kosa yakonadijjanibwa because of sickness. It is very wrong. We are not criminals. We are not criminals. This is politics. This is politics. And politics. Alex Waiso Mufumbira atabuse nti omuntu omulwadde mulina okumuwa ekitiibwa so okumuyisa mu mbeera gye muyisizaamu ankunda oli muntu naawe bino bisobola okutuukako kibi nnyo okubanga oli mwana muto okweja emyaka gy'oliko ng'okozesebwa. Wow. Bigambo biwanvu baana ba taata naye ekyamazima amatuufu kiri nti buli omu asabire munne kuwa Uganda weeri ku kadde nga kano. Bino ebigambo nze ngambi bagamba entekera nti ovunaanyizibwa kikumi kikukinakyo eri eggwanga lyo. BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli nze Deni akuweereza Alex Waiso Mufumbiro ne banne baddiziddwayo mu kkomera kyalwadde kira tebafunye bail okuba oliawo eddembe lya buli kyabamiddwa. Abazungu balina statement gye batera okukola nga bagamba nti justice delayed is justice denied. Eddembe ly'omuntu buli gy'okoma okulerwisaayo kiba kyeyoleka lwatu nti oli mumye era hali bali muggiddwako. Mbaagaliza bye munjagaliza mubere nga bwe mwagala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.